Nyongera maaso n'okwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati ba peacemaker abadde bawangaalira mu ggwanga erya Congo bagambye nti abadde basuubira nti nno baakulekulira eggwanga eryo mu Desemba w'omwaka guno kyandiyinzika obutabeera olw'ensonga zibawadde wano wammanga. Kutegeeza nti mukwano gwange nna gy'osinzirira weebale kwekumira ku mayengo gano ate naakuba ng'osubscribinga gina maaso subscribinge sharinga commentinga. Baganda bange abali e Bulaaya mitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo, abali e Nairobi abali mu East Africa nammwe mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kaakati ba peacemaker bye twandiise aba UN abawangaalira mu ggwanga erya Congo, aba United Nation Peace Keeping bavuddeyo ne bagamba nti nno tetugenda kubanga twekiziitinga kubanga tulekulira eggwanga lya Democratic Republic of Congo mu MONUSCO mu Desemba w'omwaka guno 2024 nga we twali tukikkaanyizzaako. Bagambye si beetegefu kwabulira ggwanga lino. UN ng'eri under General for Peacekeeping Operation nkulirwamu omukyala Joan Pierre Laclosky eyakyaliddeko eggwanga lya Congo wiikendi eno agamba nti nno Desemba nga 31, 2024 olunaku olubadde lulina okubeera nga tuli supposed date ebadde erina okuba nga tuli supposed okukola total withdraw mu MONUSCO, nga tukola total withdraw okulaba nga tujjayo MONUSCO troops byonna terunnabeera kubeera nga luli confirmed era terunnabeera kuba nga luli formally agreed, tetunnalukkaanyaako kubanga parties endala tezinnaba kubanga zissa ku mukono ku ndagaano eno. Weewaawo parties ezimu zaakinogaanya era ne baaguriwinga, naye parties ezimu tebannabeera kubeera nga bakyaguriwinga nti bano ba peacemaker aba United Nation Peacekeeping basobole okuba nga baabulira eggwanga erya Congo. Omukyala ono Joan agamba nti ŋŋenda mu maaso n'okuba nga ntegeeza ba rumors ab'eŋŋambo naddala nti tekibeerangako tekikonfamingibwangako naba authorities naffe ffennyini aba UN oba security councils, naye tukyali mu consultation, mu kwebuuzabuuza, tukyali mu phase ya consultation era ne humanitarian situations okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ekittabantu ekikyali mu ggwanga erya Congo kikyali mu ggwanga lino ng'era kikyali kyewuunyisa, kityateekawo ebyewuunyisa mu ggwanga engeri abantu gye batugumbulwamu. Agamba Joan, secretary wa UN, agamba nti tusisinkanyeeko ne ba members aba civil societies abatubuuzizza nti abatukase ne batugamba nti no tubeere nga tusigala mu kitundu kino ekya Ituri mu Congo. Kyala Joan agamba Congolese authorities basabye MONUSCO esobole okuba nga eddamu okulikonsidalinga withdraw yakyo, withdraw plan baddemu okuba nga bagitunulamu nga bagikonsidalinga mu kino nga kye babategeeza nti nno nga mupapya okugenda
nga mu papye tuvaamu. Newankubadde mission yali emaze okuba nga eteekebwa mu nkola ng'etandise. Ng'etandise okuba nga bakola disa engagement okulaba nga bajjayo engagement si zonna zibadde bakoze mu South Kivu. Naddala wizito gye yali ekoleddwa completely n'ekitongole kino ekya UN. Era baali bamaze okuba nga bajjayo troops zaabwe zonna ng'era ekifo ekyo South Kivu bakihandolinze nga bakikwasizza mu mikono gya Congolese Army nga bwe bakiddukanya. Tujjukira bulungi mu 2023 omusaayi omungi nnyo ogwaba abaali beekalakaasa ogwakutumuka mu North ne mu South Kivu nga abatuuze badimandinga okubanga ekitongole kino ekyaba UN mission badipakyalinga bava mu kibalekulira nga balekulira eggwanga eryo. Bano abadde bamaze mu Congo okuva mu 1999 nga bali eyo bakuuma ddembe mu ggwanga lino. Kati saawa zino batugambye nti nno abadde basuubira nti tugenda kulekulira mu Desemba kirabika tekinaakubeera nga kikkanyizibwako ne ba parties abamu n'aba civil societies ne security councils ezimu tebanaba kuba nga bakiteeka mu nkola ekitongole kino ekya UN ekya peacekeeping makers okuba nga bawekulira ekitundu ekyo bakikwase bannamagye b'eggwanga ab'e Congo basobole okuba nga beekuumira eddembe lyabwe. Bagambye kikyatunulwamu, tukyali mu meetings, tukyali mu consultations, tulabe ki ekiyinza okuba nga kikolebwa eddembe ly'omwana w'omuntu ali mu Congo lisobole okubeera nga kwegamba nga nalyo liprotecting bwagwo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kwebaza nnyo bubale kwekumira ku Yugi Updates TV tovaako tuneerabira naye tuweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali